Inside Story Uganda, real source of political updates. Senga tukyabwagala naye obugumu kwe kusigala nga okyabunoonya eriyo ebiremererwa. Well, entebe y'obwa president mugiwunyizaako buwunyiza. Si nyangu ebbanga lyonna twagitwalako ko naye nga bakyagiyita bamuyitanga chief minister. Ffe twasooka wano mu Uganda ebyafaayo bye tebatera kubireeta naye nga ebyafaayo ffe twasooka okuva olwo ne batubbako mu 8 ne batubba mu 96 kati tebatubba tubeera bubezi nga tetwawamba. Omanyi mwagezi mutumalamu n'amaanyi mu kalulu akasembyeyo kano ngati affe n'obwa president tetugenda kuleeta tetwaleeta bwe mwali badde muleeta ku bwa president wammwe yasala ogenda kubaka bwa parliament kati nwanirira namba 3 kyekifo kati kyenjagala namba 3 mu ggwanga. Kati ekyatugaana okusimbawo tulina endagaano yaffe gye twali tukolerako nga tulowooza nti erina emitendera gye tulina okuba nga tutuukako. Emitendera egyo nga tugikwata butiribiri. Kale yazingama teyatambula naye nga twali tulina okubeera abeerufu mu ggwanga nga toyinza kuddira bantu mu Uganda n'obagamba nti mwebale kusaba ndeese candidate abakubuuza ani nti ye minisita wooli nti kakati baba tebayinza kutegeera oba ddala muli bagezi oba temuli kubanga abantu ba Uganda bo balina obuntu bulamu. Kati aba Nigeria bo takugamba nti oli musiru mu Nigeria yakugamba nti amagezi gakugoba naye odduka misinde nnyo ogasinza okudduka gakugoba gakusange naye ogasinza emisinde abatakuvumye nnyo. Kati tetwayagala balowooze bwe batyo. Si kyangu kusimbawo minisita wa president ng'ogamba abantu nti ate yamusinga. Kakati kyali tetuyinza kikola. Thank you. So mu ndagaano eno gye mwalina by the way ekyaliwo endagaano eno cooperation agreement eri ku manifesto eya omwaka 2021 kwegenda okusembera lwakuba ate bakulembeza ab'enjawulo ate twawagira President Museveni n'olwekyo kati ate tuli bawagizi naye endagaano tennaba kuba reviewed. Okay. So mu ndagaano eno mwe mwayise nga DP okuwagira president wa mukuba speaker wa parliament. DP tennaba kuwagira muntu yenna kuba speaker wa parliament. Yes. Mwina omuntu ng'ekibiina Honorable Norbert Mao gwe mu frontinze nga Democratic Party kuba speaker wa parliament. Ekibiina tekifrontinga muntu naye kiwa kaadi lwakuba abamu bwe bajja wano okwogera baba tebabimanyi bambi. Ekibiina kisobola okuwa omuntu kaadi naye omuntu azuukuka ewakaawe ng'alina ekifo ky'ayagala. National Executive Committee neemuwa kaadi oba neetamuwa okusinziira ku busobozi bwe ne ku bwetaavu bw'ekibiina era eyo zemateeka waffe. Kati ng'oli tannatuuka kubeera ng'aweebwa kaadi n'obutaweebwa taba kandidate wa kibiina abawuwe yennyini aba n'ebirowoozo bye ng'ayagala kubaako kye yeesimbako. Kati ffe mu DP tetutuulangako ne tuteesa ku nsonga eyo mu kibiina. Honorable Mbite, I need to get you clearly. Gwe vice president wa DP president w'ekibiina ayagala bwa speaker wa parliament. Okay? Tomuwagira ku kifo ekyo. Nsimuwagira. Kati ate n'obwa president yali abwagala nga n'emikono bamaze oginoonya. Nenzija wano ne mbagamba nti tekijja kuba kirungi era nze nja kuleeta ekiteeso. Nawe yali abwagala nga n'emikono bamaze ogijjayo bagiwezezza. Abamawulire mu mujagena mujjayo clips ez'enjawulo. So kino nakyo bw'aba akyagala akireete mu National Executive Committee era nja kuleeta ekiteeso ekimugaanira ddala okubigendamu tuwagire Right Honorable Anita Among ne Tayebwa kubwa speaker ne kubwa deputy speaker. So you support Honorable Among kubwa speaker? Yes. Ne deputy we ahead of your party president. Kati awo aba teyeesimbyewo nga party president abeera nga MP elect owa Laro Peche. Otherwise
ne bwagenda okuzanya goofu era nyina kuwagira ye ebyo biba birala ensonga yokka ezze mu kibiina neeteesebwako yebeere yekibiina is your president. Anti okugambe ng'ekibiina you have a direction you're taking ng'ekibiina nti wetufuna ekifo kyobwa speaker wa parliament as a party in a way tufuniramu olowooza akyalimu mu reesi. Yes. Kati olaba yavuddemu simanyi lwaki ayinza n'okubeeramu kubanga ekibiina ekirina ababaka abasinga obungi kirina ne bakandidate abaakyo. Ffe abalina ababaka 6 ate naffe tubeere ne candidate. Well, akalulu ako nze baakannonderamu emyaka 10 mu kalulu ka palamenti nga nkawangula. President tebamulondangako mu palamenti omwo. N'olwekyo nze nkamanyi bwe nkugamba nti eyo togendayo kyenjogerako mba nkola. So was it a mistake for the president of the Democratic Party, Honorable Norbert Mao, ogenda okuvuganya ku kifo kyobwa speaker? It was wrong. Tekyetagisa naddala nga tulina endagaano eyalemera mu first trimester. Omukyala baba alina olubuto nga kitegeerekeka alina olubuto naye nga tuyinza nategeera lwa muwala oba lwa mulenzi. Eyo endagaano we yakomera. Eyo endagaano yeetaaga ba alayi okuzimba n'okukuza. Jjukira twagenda okugenda mu kulonda nga tennaba na kutuwa kugamba nga tetulina nga NRM ekyatusimbako abantu kubanga tekulanga. Yeah, but he consulted Honorable Mbide. Honorable Mao bwe yali akola declaration oba mawuli nti agenda kwesimbawo kuba speaker wa parliament yatuga nti mmaze okukola okwebuuza okuli thara kakati mbagamba nti nzija. Kati abantu beyebuuzaako tebamubuulira birungi kuba kakati nalabye abantu bekikwatako mu political party eyina abawagizi oba abalonzi abasinga obungi. Oyina kwebuuza kati ku national chairman owa NRM. Era ndooza yoyo yimukulu abasigadde ne beegatta ne bakuwa obululu towangula. Did he consult DP? DP oyina ogyebuuzaako. Yajebuuzaako? Tetunnatuula. DP ayina organizaayo muwebuuliza tezituulangako ku nsonga eyo. So DP tewagira Mao kuba speaker? Kati bw'obanga DP... Honorable Mbide, let me get this also clearly. DP tewagira Honorable Mao kuba speaker wa parliament? Naye nga wa DP era yakulembera naye tanagisaba buwagizi officially n'aleeta minati wano nti bakyogedde nti genda maaso. So DP tewagira president waayo kufuuka speaker? N'abakulembeze ba DP abamu bawulira buuzi omusajja akuttewa ne bazzaayo abataagala balengera naye. Kati nze njagala kukubuulira olina kubanga oli munnabyabufuzi ayogera amazima okukola kino kyenkola. Era abamu babadde bankubira amasimu. Weegwe mwayawukanye ne mukamaawo kwawukana ki? Uganda you've taken parallel lines. Ye kuba speaker, he has offered himself for election. NRM eyina mukyala Among already twalabye sek yekibiina ng'emwendo osinga ne Mwamitayibwa kuba deputy. Ate gwe oli ku TV Honorable Mbide otuga nti ono owaffe si gwe mpagira era ne DP temuwagira twagala wa NRM ono. Of course mba mwawukanye. Omanyi omuliro tebaguddukako. Kati engoye bwe zikwata omuliro gwe n'odduka oyinza n'okulowooza nti oli mu kumalawo kizibu ekyo. So nga ate kye balina okukola kugamba nti yimirira awo ne bakubikka bulangiti gulyoke guzikire. Eri empewo gy'oyitamu yeeyongera gukuma. Kati omuntu ayagala okukubikka bulangiti olabira ddala ng'ayagala gukwokye gukumalewo. So nga tosobola guddukako. Pulezidenti waffe saagala bamuyingize mu kirwadde kino kye bayita empleomania, excessive craze for public office. Tulina emitendera gye tulina okugoberera. Twasuubiza abantu twagala national dialogue, twagala amendment ez'amateeka, twagala buli kimu. N'endagaano gye tulina eyogera butereevu ebifo bya DP bye tulina okuba nabyo. Obwa speaker tebuliimu. Kati aba yeebuuza ku baani
abo batagisoma namu ne bamugamba ebya speaker. So kati bwe tuba tetuna ekimubeeza mu eyo ministry gye twagala addemu abeeremu kukola biri bye twayagala tukole mu ndagaano si mirimu si kubeera baminisita ba gavumenti speaker naye kati batandise omuteekamu ebirowooza atandise n'okuwulira ng'owa NRM nti kati ozuukuka noyagala n'ebifo ebirala n'ebirala ebyaffe biri mu ndagaano kutuukiriza ebiri mu ndagaano ku lw'eggwanga. Well, but President Wo yatugambye agenda kutereeza yali ku frontline the other day wano can BS nagamba he is going to fix parliament genze kuteeza parliament. This is something good and I thought you would base on this to back him up. Ugifikisinga ki ati eki parliament agifikisinga atya he wants to fix amanya bigambo by'obufuzi bingi naye kati kankubulire gw'osooka n'oddema bigatoka kiki palamenti ebadde ki kubanga okujjako nga nti yinginiya waliwo enzigi ze yalabe zimenyeka ayagala bazisibe n'akwata ennyondo. Palamenti ya Uganda bwefaanana bwebadde efaanana ate tosobola kutandikira ku palamenti eyalondeddwa gw'okufikisinga eyo nga bwe bagironze kati bwegenda okubeera majority NRM system gye tukoleramu tujja gidiscussinga nga tugenze ku biru ya lumu ye kennyini ayinamu ababaka ababe mukaaga n'ekwali okugira nga buli omu agenda mukwasa ennyondo batandika okufikisinga naye omulimu era waliwo neyankubidde naye kakati omusajja wandimulese omusajja ali eloquent omusajja mwogezi neŋŋamba nti kati gwe tewasomera lulu za palamenti. Omulimu gwa sipiika ogusookera ddala kusirika bwekye nga balala be boogera so eyo totumayo mwogezi amateeka ga palamenti gakkiriza sipiika kwogera kuteesa kuyita na kwogera kubanga omanyi abantu abamu tebamanyi bwe bawulira ekigambo sipiika bo balowooza nti kitegeeza omwogezi. Kino kibanga bw'owulira nti rush hour sawa 7 naye ng'emmotoka tewali etambula kati ekyo kitegeeza oba boiling pot naye nga ensuwa yennyini si yebimba si yegira naye amazzi agalimu ge gakola ki gabimba. Abatuuliza njagala nnyo mutegeere ebintu bino. But is eloquent. That's undisputable. That gives, of course. Why else would people like me adore him? Nze namwegomba nga ffe tuli mu klasi twavanga mu secondary ne tugenda mu galale tuwulire bw'ayogera. Kati ate oyo omuntu ayogera mutwale mu kifo ky'okusirika. Ekifo ky'okusirika kya kusirika n'owuliriza aboogera. Omwogezi omulungi asateeka bw'asobola okwogerera ng'omubaka. Kiri ekifo ebintu biri bibiri kusirika na management. Oyina okuba nga okwatagana n'abantu abalina n'endowooza z'otakwatagana nazo. Don't you think that you risk being seen as someone who has betrayed his president Mukibiina? Isn't this betrayal? How? Oyinza kinnyonnyola nenkitegeera. Nze ebbanga lyange lyonna mwami Kungu njagala muntegeere nze njogera mazima. Esimu yange eno gy'olaba evuga buli luvannyuma ddakiika 2 nga baddipi be bankubira webale nnyo omusajja omunnyonnyodde ffe tutidde abantu bonna babeera mu bukolide eyo nga batya tibabuulira kulembeze. Omukulembeze bw'oba tosobola mubuulira mazima tobeera mukwano gwe. But tomubuulira in private. I know you is your boss Mukibiina. He is boss Mukibiina. Why can't you reach out to him omugambe several eyo in private? Akimanyi gy'omubuuze wano nti mwali mwogeddeko in private naye bw'ogenda public ne public njibuulira kati omusajja yakugambye nti yakonsultinze widely kati ne bwe yakonsultinze ndi mubasomesa nti mwamugambye bikyamu. Okay, because this is a political matter. Oli mukulembeze mu DP. I would say you are the second in command mu DP. Bw'oyogera ekintu kiwulirizibwa era wane direction abakulembeze abawansi. Mwina abaka mu parliament mukaaga mu parliament ejja. Honorable Mawuye w'omukaaga. Kati abaka ba parliament abataano aba DP abasigadde nga deputy president
basongere gwe balina okulonda ku bwa sipiika. Ababaka abataano naye yennyini ow'omukaaga musaba bonna mbasaba tulonde Right Honorable Anita Among ne Deputy President, Deputy Speaker Tayibwa beyongere mu maaso bamaleyo kye bayita peremptory norm eya NRM gye tulina nayo enkolagana oba kitegeera be baba balonda baddeyo bamaleyo ebisanja byabwe. Who is their own? The party president. Asikuganginga apo ne party president gwe njagala naye alonda abo ababiri bali balina kuba ba alai baffe mu implementation siba opponent. Nze kitange nga tannafa yalina kasitole ke yaŋŋamba yasangako omusajja ng'alinnye omuti gw'omuyembe ninga tekuli miyembe namubuuza naye kati lwaki olinnye omuti gw'omuyembe namugamba nti noonya micungwa namugamba tosobola kujja micungwa ku muti gwa muyembe namugamba era ensonga lwaki nzikirira saagala pulezidenti wange abeere ng'ali bw'atyo tosobola kulinnya muti gwa muyembe ng'onoonya micungwa tosobola kukkirira ne bw'oba olina obusungu bw'amaanyi nnyo ne bw'oba ogera kufikisinga buli kintu kugenda n'abalonzi 6 ofune obululu 4 tikisoboka. Kati gwe muli olaba gw'osobola kikola oti kati nze saagala balowooze nti tuli mu byakuzannya gwe mbuulirayo naawe kennyini Adamu Kungu okimanyi bulungi aba tagenda kuwangula ng'alina obululu 6 naye ng'ayagala 4. Kimanyi Honorable Mbide nti alina ababaka ba parliament 6 bokka parliament nimu ababaka ba 5 ye alinako 6 ne bwe yakola consultations ate be yabuuza baali baki kwetulaba nga bamulimba oyinza n'okwebuuza ku bantu nga tebakwagala fe abakwagala katukubuulire ekyo kiveemu genda owagire bali abaliko ate tutambule tulabe nga tutereeza ebintu ebitannatereera. DP yaffe naye ekiti kyalina ekizibu soka tufikisinge DP tugifikisinge kubanga ebisanja byaffe bino 3 ezze ebeera eri dichotomous ebeera n'ebitundu 2 nga buli kitundu bokkaanya nabo b'okola nabo kakati ekyo n'omala okiteeka mu palamenti naye ogyawuleko b'okola nabo kakati abasigaddewo bawaani bo bateesezaawo mubadde n'ebiwayo eno kati n'obiteeke ne mu palamenti wano eno kyangu kubanga obalaba ne bagenda mu press conference bakomaawo naye wali so musooke mutereeze DP tukyalina okutereeza mukomyewo abammwe balulume baani tukuze agreement egende mu kikkirizibwa mu mateeka mulimu emitendera gya mirundi 2 gyokka coalition ne maaja kino kye tuyina is a contract tekiri mateeka DP tegenze kusaanawo ate eti bw'oba n'abakulembeze ababiri ab'oku ntikko nga batutte direction za njawulo kino kigenda kukoma kubanga ababaka bagenda kulayira okutuuka nga 15 mwezi gw'okutaano tujja genda okutuuka nga 2 nga bamaze okulonda sipiika ate abo wanaba wakyaliwo ki ebiwundu bimba musigadde n'enkovu ebyobufuzi tebirina mutawaana bisobola okweyongerayo bwe ziba nga nkaayana zisobola okweyongerayo bwe ziba njawukana ziyinza n'okuvaamu candidatures tizirina tabu it is heresy bwe kiba nga tugoberera mitendera nga tugenda okuwummulamu owagira ani ku bwa sipiika Right Honorable Anita Among aliko kati gwe mpagira addeko ate mawo muwagira alonde Anita Among alonde olite era tugenda kufuna ekizibu ekyamazima gavumenti kyenayagala ababaka baayo kye bagenda okukola naye ensobi gye nkirabamu kino nti abantu baffe mu Uganda tuyina bino bye bayita teradido buno ng'abaana bwe babalimbanga ate saagala babeere nga balaba kuba bajja kubuuka babagambanga nti emmese bw'okuula erinnya ekuwaaki ekuwa ssente kati bwe obulimba obubeera soft obutonotono obutalina buzibu mu Uganda
bagenda ne baddira kyengeza kukuzimbira nti abantu tebamanyi palamenti egaanye okutunuulira kyeyina okutunuulira etunuulidde kyetayina kutunuulira bwe bakugamba nti independent electoral commission ya Uganda nga eyeesimbyewo yagironda ebeera independent kati eyo liba linnya kyenakugambe nga tutika nti bakugamba nti saawa 7 e Kampala ebeera rush hour naye ate nga tewali mmotoka etambula kakati abantu bo tebaagala kitegeera kati wano mu Uganda twandibadde tutegeera kino kye baawandiika mu tteeka nti leader of opposition baali bategeeza the leader of a minority party in parliament oli bwakikunnyonnyola bw'atyo otandika okumanya ky'olina okukola nekyotalina kukola oyo abeera mukulembeze w'ekibiina ekyazeeko mu kuvuganya wali mu palamenti kati oyo omukulembeze w'ekibiina mu palamenti eyo ate ebibiina ebirala byetaaga mukubako kalulu omanyi nti bwe bakikunnyonnyola otegeera nti bye baagala okukola nsobi kubanga wano mu Uganda ssemateeka waffe agamba all power belongs to the people abantu beexercisinga power yaabwe ku manifestos zonna ne balonda eya NRM neesinga abantu abasinga obungi gye balonda manifesto eyaddako okulonda ya NUP eyo manifesto yeronda minority leader waayo mu parliament si gwe honorable Kungu owa DP kukuba kalulu kwoyo naye naawe obeera ne party whip kati wabeereyo ba whip abaki ab'enjawulo nze kye nandirowooza parliament kye yanditunuulidde tebeetaaga na biiru kyetaaga just okay biiru bw'oba oyagala kutereeza mu administration of parliament act kutereeza kuwaayo ne ku mirimu ba party whips ab'enjawulo mu parliament engeri gyetambula naye kiri tetuli wano mu parliamentary system of administration for example oba singa tuli mu Westminster ng'eya Bungereza nti eyabadde mu kalulu nga yeesimbyewo bamulangiridde yawangudde era atudde wano eyabadde nga yeesimbyewo balangiridde nti si yawangudde era naye atudde wali kuba bonna babeera bamemba ba palamenti oba kitegeeza kakati awo kitegeeza oyo aba leader opposition ono ki naye ffe mu Uganda tuyina gwe bayita katola bono mchala Nabbanja yandibadde majority leader appointed by President Wanu naye ono bw'omuyita leader of opposition abantu batandika okulowooza nti byebiri kyobola bagamba naffe tumukubeko akalu ye okulonda shadow cabinet n'ateekamu owa DP n'owa FDC ekyo bakiyita kola alliances zisobola okukolebwa before zisobola okukolebwa during an election zisobola n'okukolebwa at parliamentary level so ekyo kye bakola nze ndaba nsobi lumu ayina ensonga tewaliwo nsonga era njukira nabigamba dda tewali nsonga naye kati alina okubeera bize kuba kati naye agenda kufuluma palamenti ate nno naye wa DP akyali ku DP ticket kati wali badde era naye ogamba era mbidde n'oyo muwakanyiza kati DP era naye wagireyo biiru so biiru eno ereeteddwa mu mutima ki mpulidde abaga ti spirit mwekireeteddwa sintu but also naye bw'omuwuliriza honorable yakuga nti mbidde member wa parliament tugeze owa Kampala ku tiketi ya DP okay ye talina sekwani amukulembera nga leader wa opposition mu parliament teyandibadde na kyasalawo kwa mukulembera ku ludda oluvuganya kati bo balowooza nti eggwanga tuliteeka mu continuity of elections kati ye yeerabidde nti bano balondebwa okulonda kuwedde abantu abalina se kwani alina kuba ki bamaze kati bannange biba biwedde nga basazeewo kakati obanga agamba nti kati ye President Museveni tewali alina se mu kuddamu mulonda atuddamu n'omulonda naye mu palamenti kuba okulonda kwawedde gwe naawe baba bakuwadde obuyinza bwo ng'omubaka wa palamenti
era ekibiina kyo kiba kyafunye obuyinza obukimala kati DP obuyinza obutumala bw'ababaka 6 bwe buyinza obubamala bwebwo abantu ba Uganda bwe balabye nti bwetira so bwe mwagala okuba leader of opposition mulina genda kulwana kulaba nti mwe musinza ababaka abangi mulina kubanga mutwala gavumenti kati mu kutwala gavumenti minzaani egenda okugireeti nga temugitutte naye nga ewonedde watono ne muba nga mututte ludde olukola ki it is about the weight of a manifesto. Do you read some sinister intentions behind this bill? Kati onale bulumu mumanyi bulungi. Yes. Simusuubiramu kubeera mu nkwe. Naye gwe kyolina okumanya waliwo kye bayita opportunistic elements. Kiringa bino ebyendwadde za HIV bagamba tetta. Naye kati bwekwata obugundi bwe obuziyiza babitaani obutafaali obutafaali abasirikale b'omubiri abasirikale bwe baluma buli kirwadde kisobola okukuba wansi n'ofa kakati ono lumu eryo etteeka lye litandise okukwata abasirikale kati agenda kufuna bano ba enthusiasts oba ba axiomats kati babeerenga bo bulijjo bagamba buno obusajja tubumalewo Museveni tatera kukola ebyo kitera yayagala nnyo kye bayita escape route ng'omusajja omuyeekera nti bw'obanga oyagala kuwamba gavumenti olina okulekawo oluguudo lw'ejjinja oba otaddukira awo naye gwe tuyinza kusalako wonna aba mukalubo nnyo okuwamba so naye kakati opposition olwo lwe luguudo lw'ejjinja olubadde lusigaddewo kakati bw'omala okulugala ekyo ekibiina manifesto yaakyo okisuubira gikozesa ki well kyesitegeera ebibiina by'obufuzi byagamba nti birina okuba n'eddoboozi ku ani afuuka leader wa opposition nga biringa ebimweganye byonna kubanga mu komiti ya legal NRM bwe yagendayo yo yennyini ne bakikuba NUP n'ekikuba FDC n'ekikuba ANT n'ekikuba UPC n'ekikuba kati whose interests is he serving? Nobody's interest. Maybe his personal interest. Atandika otubuulira ye ebyo yabijjeewa. Tewali muntu azuukuka waka n'ava mu kitanda kye ng'ekirowoozo kye kujjako NUP bukulembeze bwe yafuna mu bantu. Nze sigufuna. Kyekigendererwa kyeyo biiru. Nti abantu bamaze ogyesiga efunye abakulembeze baayo ne bw'oba tomwagala. Ne bw'oba gwe wadde obwalida bw'opposition ye ayambala esuuti n'emunyumira gwe ne kikunyiiza. Nayogera mu bwati gwe ne kikunyiiza. Omanyi kati ngaffe DP emanyiddwa nga party ya brain power. Titusobola kubeera awo. Noddira omuntu eyamaze okufuna obululu bwe mu bantu. N'oyagala mu parliament tuddemu tulondemukko. Ati kisoboka. Ate tuddemukko. Kakati wali mu parliament bw'oyagala ate otandika okulonderamu tikisoboka. Naye obutamalawo biiru ye basobola ogikyusa ne batandika okuteekawo roles eza party whips aba parties endala katugeze singa yasalawo abanayogera ku floor abanakola ki nabali babeere nga baweebwa obuyinza okubaako bye boogera kuba manifesto zaabwe nazo zafunye obuwagizi obutono abawakanya ebbago lino how far can they go in opposing it kubanga Nambeshe John Baptist Nampala wabavuganye mu parliament yatugenda nti bagenda kukola kino ekisoboka olunaku olwaliro okuziyiza progression ya bill eno nina ekirowoozo nina okulowooza nti tejja kuyita kuba nze simanyi agiwagira ng'agyetayi lumu naye kati lumu ajja gyogerera agiteekewo lipooti bagipresenting ani agenda okugironda eyitewo mwamirimu alina okukola ennyo naye nze ndowooza nti ekirowoozo ekyo kiri misguided. Okay, onagambye ye simanyi wa producer nga so tuwe simu emu yokko babbiri kubanga onatugambye kungwe bali kutuleetera brain power nze gwe ndowooza nti ye president general wa DP addako lwaki totuuza honorable Mbidde mu 1-on-1 eya Monday asomesa eggwanga Oscar Ali Kalungu jambo ndugu nkwagala nnyo Oscar batulabire bannabuddu asaidie producer nsabayo kasimu kamu oba bubiri bw'obokkiriza tubeere nga tambula fenna Sembus Ivan agambye honorable Mao will not manage to win the incumbent Iron Lady, reason being she is still stronger than before. Okay,
n'abalala wano mbalaba bakozesa hashtag eya Sanyuka Morning Express nga muteesa kanda bono. Hello. Okay. Onagambye, Honorable Mbidde, I love the way you articulate your issues, especially on who should be the next speaker. Kwagaliza kisibe kirungi. Ye Christina. Okay, vale. Kanfuneyo ndoze simu mu obabiri simu zezo esimu bayita mukendeza ku Sanyuka TV tubere nga tukuulira bulungi oboddeko ebbali wa TV yo yogera linnya lyo nakuteesa ko tusobola okufuna nga babiri tuve ku mpewo olunaku olwo. Nicholas Walisimbi webali message njirabye ngambye osiima. Hello. Hello. Yes, sebo. Wasocha mwami Kombo. Sebo ndi bulungi oli otelera. Ndi bulungi oyogerako ne mukulu Aziz okuva Mbale. Yes, Aziz Oriena. Lumulayo mwino lye. Kama huwa. Asira mwanya ya programu. Nsongo ziwulidde mu bufunzi. Ensonga eneva Mbidde. Asomesezza eggwanga bulungi era nze njagina n'ekiteeso kye kyagambye. Kubanga eyo nange nankanibire kijiikiriza okuyita mu palamenti kubanga osinzira okulaba ekibiina ekya opposition kirina ababaka abasingako kuba opposition abalala. Kati automatically era be balina okuleeta leader of opposition mu parliament. Thank you. Thank you, sir. Ebalenyo. Kafuna Sembayo. Nga mufune simu endala, honorable. Lumu tagambye nti ekibiina kino kigibweko omukisa gw'okulonda leader of opposition. Agaleeta amannya asatu. Bring 3 names. Kakati kino kyatayogera. Kwa asatu. Ffe ffenna ku ludda oluvuganya tulondeko limu. Tulonda ki? Okujjako ng'oludda oluvuganya lwonna luyingidde NUP. Nakuga. Sebo. Onejo osinzidde Sebo. Yes. Mwami ani ono? Jajja Lubega ekisoga. Yes, Judge. Basira kijja Lubega ekisoga. Otyo? Kayulu ya Jantwala. Okay. Nze anambidde omwagala nnyo naye nze kale nyinza okuva ku mulamwa byate tutandewulidde ngekiyinza okuva kukaba neŋŋamba nti abaana bange sijja balagira kwekalaka. Nedda kati jajja tuledda tuleke tujja kwogera ku ekyo olulala mbadde nsaba nnyo tubeere ku mulamwa kanfuna asembayo olunaku olwaleero. Sebo oba nnyabo Sembayo. Hello? Hello, Kumbu. Wanji nnyabo. Nze nsinze Nalongo oli otya? Abalongo bali batya? Bali balungi Mr. Kumbu kaka. Enyabo. Ntendaba ebyakunda timalira bantu bokke. Abagaka abangi. Era tekiba kiri. Kamande president wakyo n'awandako ebiswage basingira basatu n'awanda ku penyonyi ekisonkyoyo gwekahira. Kumala budde kubanga njala ababaka bonna ababa basinga obungi baba baliyo. Bali babati babenkanya bungi. Abasigadde baba benkanya abaliyo obungi ennyamba yaabwe. N'okubasinga bw'obagatta bonna aba independent n'abebibiina ebirala baba basinga. Ekyo mbadde kikimanyi. Amagezi nga nti nuko olwegere beesinga abantu obungi mu paliamenti era webye bakiyitawo buyisi. Webale nnyo Nalongo, nkwagala nnyo webale nnyo ne booli nabo webale kulaba Sanyuka TV. Well, njagala tumalirize honorable olunaku olwaleero. Abantu katubabuulire nti ekiyitibwa kye baagala okulonda ye nabbanja wa NUP. Ye lumu agamba ffe ye nabbanja wa NUP ye nabbanja wa opposition. Ye nabbanja wa NUP kubanga ono nabbanja wa NRM. Nakugambye leader of the minority party in parliament
yo yakulembera pate etawangudde eri mu parliament ono yakulembera pate eyawangudde eri mu parliament majority leader lead of government business you ono lead of opposition ebyo bigambo ekya opposition nakugambye eyo teradido emmese yeyawadde omwana wo nze emmese zampa ssente naye kati esaawa eno gwe emmese ekyeyinza okuba nga yeyampa ssente kakati yajagala kutegeeza n'olwekyo Nabbanja bw'abanga President Museveni ye yamwerondedde nga tebamukubako kalulu ne Ssennyonyi tebamukubako kaki tukwenza kati kotuwadde Amin. Honorable Dr. Fred Mukasambidde ogambye owagira ni kuba speaker Right Honorable Annette Amongo ne timu ye ya deputy speaker bagende maaso tumalirize ate mawo mukama wange njagala twegatteko tulonde omukyalo ne tayibwa ffe tusigale yasigaleyo mwekeza kitivu wingi ate yangwe mangu tu reviewing agreement kuba ekifo kye kiggwako